Yo, this is Rampantilla already, the Oluvannyuma lwa wiiki nga nnamba ng'omukulu amanyiddwa nga Edward Ssebufu gwe gumanyi nga Eddy Mutwe nga yawambibwa omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Olunaku olwaleero bw'atyo aleeteddwa ku kkooti e Masaka. Ono nno aleeteddwa ab'ebyokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo wamu n'abapoliisi abatonotono abadde mu yunifoomu. Wabula nga bano bagenze maaso okuba nga tebateekawo olukomera obutakkiriza bannamawulire kukwata katambi konna k'ekibeere ekifaananyi kyonna nga bamuyisa abadde awenyera era nga akwatiddwako bukwatibwa okuba nga ate ayingizibwa mu kkooti so nga ate bo bannamawulire bagobeddwa mu kifo kino era nga bategeezeddwa nti tebalina kiragiro kyonna kibakkiriza kugoberera musango guno. Naye nga musibye mutya balungi abaagalwa beekumire ku Brisher News Anchor kansuubire nti musibye bulungi yonna eyo gye musinzidde ate era n'ennyongera okubebaza gyonna gye mutussaako engalo mwebali nnyo mwebali ddala kukakkalabya nga temussa mukono era kuba nga ate ntandika ne businessman ow'e Busia yabadde amanyiddwa nga Robert ono yafiiridde mu kabenje n'abaana be basatu bwe yabadde abajja ku ssomero oluvannyuma lw'essomero okuba nga ate liggala. Omwami ono kigambibwa nti yabadde abuzaayo kilometers 30 okuba nga ate atuuka mu maka ge n'abaana be we bafunidde akabenje akabajje mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate era mu ngeri y'emu abantu bana bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudde Mityana e Bujuuko loole bwe yatomeraganya ne pick-up. Uganda Police Force yakoze ekisoboka okuba nga ate ejjawo emmotoka ezo. So nga ate mu ngeri y'emu akabenje akalala kagudde e Karuma ku luguudo lw'e Pakwach era nga kano kagambibwa okuba nti katutte obulamu bw'abagoba b'emmotoka zino ennene. Trailer ey'amafuta n'eno trailer gy'olengera ey'ebyamaguzi bwe batyo baasaanyeewo oluvannyuma lw'okwetomeragana. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bubenje buyitirivu, obubenje bususe. So nga ate era mu bufu bwe bumu akabenje akalala kagudde wali eri ku luguudo lw'e Gayaza oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya pick-up okutomeragana n'emmotoka endala eya buyonjo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, bonna abafiiridde mu bubenje buno n'abafudde mu bintu ebirala. Buli lukya buli ddakiika wabaawo abaagenda ogamba nga bugambi nti alihamudulira bw'oba nga ate gwe okyatemya mukyekinge nga ne ku bantu bammwe ababa batambudde abamu bamanyi okufiira mu bubenje buno ne babasuula eyo mu ggwanika nga tebaliko wadde ebiboogerako. So nga ate era n'ofiisa wa poliisi naye bw'atyo teyasimatuse ng'ono yamanyiddwa nga Ben Otema ono yafiiridde ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu by'e Namagoma. Kigambibwa nti waliwo emmotoka ezabadde ziteeberezebwa okubaamu ebyamaguzi ebyabadde bikukusibwa era afande ono ye yabadde mu kitundu kyawo we bamutemezaako bw'atyo n'asalawo okuba nga ate alinnya ka pikipiki asobole okuba nga ate awondera emmotoka zino. Wabula mu kudduka okw'ekitalo ddala ku pikipiki kigambibwa nti yakubye hampu. Awo nno ababiri bano we baaviiriddeko omugoba waayo n'afande wabula nga ate ye afande yakoseddwa bubi nnyo n'addusibwa mu Galaxy Clinic erisangibwa ensangi. Ono gye yafiiridde anti ng'obujjanjabi balina tebusobola kuba nga ate bukola ku muntu agudde ku accident n'akosebwa nnyo bw'atyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So nga ate olunaku regulo yo poliisi Masaka yakubye omukka ogubalagala wamu n'amasasi mu bantu abadde bagenza okulaba omupiira gw'empaka z'ekikopo kya Lubowa Sebina gy'aviira ezabadde ku kisaawe kya Kasana mu Nnyendo. Poliisi yategeezezza nti luno lwabadde lukuŋŋaana lwa bannabyabufuzi ng'ate baalukubye nga tebasoose kufuna lukusa ne beebulizabuliza mu mupiira bwe batyo baavuddewo na tiyagaasi. Wadde ng'olunaku olwaleero Eddy Mutwe aleeteddwa mu kkooti abantu tebannaba kuba nga ate bamwetegereza bulungi oba bamulaba bulungi. Weewaawo bo bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya South Africa olunaku olweggulo baagenze maaso okuba nga ate beekalakaasa n'ebifaananyi ebikambwe nga baagala Eddy Mutwe wamu ne ba political prisoners abalala bonna okuba nga ate bateebwa era nga mu bifaananyi bye babadde basitudde mwe mwabadde ekifaananyi eky'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba nga kuliko ebigambo ebigamba nti like father like son bloody
criminals bwe batyo bagenze maaso kubanga ate babiwandikako ate nga n'emimwa gyabwe bataddemu amannyo ga vampire nga gonna gatobatobanye n'omusaayi. Weewaawo pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform yagenze maaso kubanga ate asiima bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya South Africa n'abeebaza okubanga ate baagase eddoboozi lyabwe ku kubanga ate bakoowoola okuteebwa kwa Eddy Mutwe ne ba political prisoners abalala. N'ategeeza nti bwe tuteekeddwa okubanga ate tukola okusobola okubanga tukomya okutulugunya abantu mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe tunaakola ekyo eggwanga lijja kubeera free. Ku nsonga y'emu eyo ey'aba political prisoners stroke Eddy Mutwe, yes, omukulu amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavaayo n'agenda maaso kubanga ate akola ekiwandiiko eky'okukungubagira omugenzi Rajiv Rupaleria mutabani wa Sudi Rupaleria. Kino nno nga kyaviirako abamu okulaba nti yeesuliddeyo gwa naggamba ku ba political prisoners kuba yali talina kye yali ayogedde wadde okubanga ate abako post gy'akola, nga kino kyaviirako omu okubanga ate amwambalira awo mu comment section n'amugamba nti olinda Sebuufu amale kuttibwa, oli awo osirise muganda munno akwatiddwa naye toyimusizzaako wadde eddoboozi okubaako ky'ogamba gavumenti. Bangi baavuddeyo ne babanga ate bakomerera Katikkiro ku nsonga eyo, naye nga enkoko ye yagikutte mumwa n'agenda maaso kubanga ate awandika ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti Nsabajja n'Omuhoozi Kainerugaba akwase Eddy Mutwe abapoliisi wabanga waliwo omusango gwe yazza. Bw'ati bwe yawandisa ate n'atakomaawo ne mu bigambo n'agenda maaso kubanga ate akola obutambi obw'enjawulo obulaga nti si musanyufu obaolyawo n'embeera egenda maaso ey'okukwatibwa kw'abantu abatalina musango ate ne bataleetebwa mu kkooti kubanga ate bawozesebwa. Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala, gwakitegedde gamba nti amiina. Ensonga ya Eddy Mutwe yennyini kwe tukyali, yesa omwana mulenzi amanyiddwa nga chicken ku mukutu gwa TikTok yavaayo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nga bw'atalina kkakibwa kubanja Eddy Mutwe kubanga sina mukwano gwe ate n'okumutegeera nnyo tamutegeera nnyo kiri awo kwegamba yateekawo ko ku mbeera ey'ezzalawo ekitaasanyusa bannakibiina kya National Unity Platform era nga baamwambalira wabula nga ate olunaku olw'eggulo bwagenza okwongera omukroyo ng'avuddeyo ne yeetondera ab'ekibiina kya National Unity Platform gagamba mbuye yali asaaga mwana muwala amanyiddwa nga Brisher kash abangi gwe mumanyi nti ye tatera kubeera serious mu bulamu bwe yavaayo n'agenda maaso kubanga ate amukolera akatambi n'amugamba nti ebintu ebibanga serious okusirika kusinga kubanga asirise teyejjusa. Nina video gyendabye nga chicken agamba tamanyi Eddy Mutwe era temukaka kwogera ku nsonga za Eddy Mutwe si ttaano we. Kati gwe chicken kino kankikugambe nga ttaano we yadde nga siri ttaano wo. Kuno ku nsi omuntu asirise teyejjusa ate si buli asirise mbw aba musiru. Tukimanyi nti omulimu ngo kuleeta lugambo ku apu eno naye bw'oba otunuddemu n'olaba nga olugambo lyoli otuleetera lukususseeko tolina kyakulwogerako sirika. Si buli kimu ankombo olina okukyogerako okitegeera. Ogambye Eddy Mutwe si ttaano biki bweno bagenda ne bakubira gye mwali mugenza okulya emmere tetumanyi bakumanda mudogo kituufu yakuba oba bakumma mmere n'onyiga n'okaaba kuba wawona mangu naffe tetwabitegeera naye ffenna twayimirirawo ng'ensi okusinziira ku ngeri gye wakaabamu bonna abayimirirawo tolowooza mbu baali battaano bo just twakikola because of solidarity nti omuntu gwe bakubye Munnayuganda munaffe boy tubeerewo tuyimirirewo. Kati gwe ebyo by'ojja oyogera oyagala opama wano ku TikTok tebapamawo eno internet tebapama. Abantu abamu wano ku TikTok tulina ensonga lwaki mujja ne mutulekawo ne mugwa byammwe ne mutulekawo nti twamanya mbu wano tebapamawo. Anko jja pama wano bakukwase biiwo otambule naye owunye bakumenewo okumusuula. Buuza pazo wano tebapamawo wegendereze.
Ate nga n'omukumanyiddwa nga Sheikh Kiti y'omu ku abo bagenda maaso kubanga ate bayimusa eddoboozi lyabwe mu kusaba omukumanyiddwa nga Eddy Mutwe ne other political prisoners okubanga ate batebwa. Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga nga ssaabaduumizi nga yakajaganya emyaka 5 mu emeka mu 2 mbutuufu kino kyakola bw'aba akimanyi nsobi bino si bituufu ebyokuwambibwa kw'abantu ab'enjawulo si bituufu nsobi kyannaku nnyo okubanga jeno ku myaka 5 mu 2 abamwetoolodde tebasobola muyambako mugamba nti jeno kino si kituufu kuba jeno ali ku ddala ly'obwa jeno oyo aba mukugu mu magye kati ndooza tayinza kubiisana na mwana yinki bandoza bino byonna olumu bikolwa kunyigiriza na kulaga bano Bakyagulanyi maanyi olidde mmwe muli mu buyinza kati tewali bwetaavu wa kwolesa tewali gwe Ssaabaduumizi nga tofubutusa nti oli kaputeni waba oli ku ddala lya jeno era tumusuubira mu bukugu bwe okweyisanga jeno wakati mukakasa nti bano oledi tebalina yadde ranka yonna kati jeno n'abatalina ranka ndooza era enneeyisa yaabwe ffe si bipya balina kweyisa batyo okubeera tebabitegeera kati ndooza kyabulabe nnyo jeno obutatuula jeno bino yeetaaga bumu kutuula ng'omuntu nga tannakola nga tannayogera asooke yeebuuza eddala kwali ne byaba agenda okwogera ne byaba agenda okukola kigenda tuyamba okukuuma ekitiibwa. Nyongera kujjukiza nti omubaka amanyiddwa nga Muhammad Nsereko bw'atyo ali mu nteekateeka ya kujjanga mukulembeze wa ggwanga lino naye nga yagenze maaso kubanga ate ayongera okubasuubiza ekisuubizo ekirala okugatta ku kya education. Jjukira yagamba nti bw'ali bazze mu buyinza abaana bammwe tebajja kuddamu kusasula school fees balisomera bwereere okuva mu ntandikwa okutuusa we balimaliriza. Okono yayongeddeko n'agamba nti bw'anaaba atutta obuyinza ajja kumakinga sure nti buli maka gasasula omutwalo gumu bwe guti ogwa Uganda ku nsonga y'amazzi atajja kumakinga sure nti buli maka gayina amazzi naye nga naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ateeka eddoboozi ku nsonga ya Eddy Mutwe era nga bino bye byabadde ebigambo bye. Eddy Mutwe bamukwatidde Eddy Mutwe teri amanyi ali mu basement yayo ey'omukulu ani tabani walandiroti ng'amuterekayo nga yabadde anoonya akubanga toddagala yabadde anoonya akubanga to kumusaaga oba biri serious biri ku Twitter si kirungi ekyo bwe kinaatandika bwe kiti eggwanga liba lifuuse gyaba kyetwala. Eddy Mutwe is a good man ng'omuntu wampisa tawogana teyeeraga is a good man tujja kumuyamba afulume musajja. Eddy Mutwe mulonzi wange tunawangula obwa pulezidenti nja kumuwa manejinga akatale k'owino. Abangi gye babadde basabira free Eddy Mutwe ng'era balaga nti ennaku bawulira nnyingi nnyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Emirundi Junior yabadde mu kujaguza era nga yagambye nti Eddy Mutwe akubibwe oba okitegeera nkuleetera ebintu ebyefaananyizaako ebiti nga nina ensonga lwaki mba mbikuleetedde wekkaanye ate tweyongereyo. Eddy Mutwe bamukuba emiggo gye gyonna nze sijja kubwa mubeera wano mbuyogera ku kino joni ayogera ku Eddy Mutwe bankuba egisigaddewo golaba Eddy Mutwe gyali aseka. Have you seen Eddy Mutwe laughing? Amwe bannayuganda mwe temumanyi mwe kigenda mu maaso. You just don't know what's happening. Gwe Eddy Mutwe yenna atulanga embaata egudde mu mazzi tewalabye ekifaananyi nga Eddy Mutwe alinga embaata gye bakongodde ebyoya. You want me also to be like that? Sijja byogerako mwabali awo sibanya mulwanirira Eddy Mutwe mugende Jeno Muhoozi gyasula temumanyiyo yagambye amuyina mu basement. Go to where Jeno Muhoozi sleeps. Lwaki mwasamira wano? Jeno Muhoozi said he has Eddy Mutwe in his basement. Why don't you go to his home? Kati mubanja free. Jeno MK on Twitter said he has him. Kati mutu asamire wano banza amuyina. Am I the one who arrested him? Ka ejisigadde gye bakuba Eddy Mutwe bagikubenze.
buli omu ali emiggo gy'emirembe ate principal gwaddako gye bakuba mwaluwa Bob Wine gye kata gyakumala. They are going to cane you, Bob Wine. You ask me. Sajja bakoowu principal gwaddako. They are going to cane you. Ebyobeera awo nga weekubya obuyagayaga. Bosagwe president we10 ojja fuuka erosi wanu w'omusanvu. You are the one next. Gwano byani lyayogera. Kasitaba maze okuba Eddy mutwe principal gwaddako. Ebyobufuzi byo buli lukya byongera okukaluba naddala mu mawanga ga Africa era nga omukulu eyali yakalayizibwa mu ggwanga erya Kenya amanyiddwa nga President William Ruto bw'atyo yakubiddwa ekigatto ku mutwe we yabadde agezaako okuba nga ate ayogerako ne bannansi b'e Kenya. Kwanza tupunguze gharama ya ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Akon omuyimbi jjukira nti ono yajja wano mu ggwanga lya Uganda n'asuubiza bannayuganda okuba nga ate abazimbira Akon City era nga yaweebwa ettaka ddene kwalina okuba nga ate ateeka ekibuga ekyo. Bino nno yabisuubiza mu mwaka gwa 2018 era bwe batyo ne bakkaanya nti ajja kuba nga ate atandika projekiti mu mwaka gwa 2023 wabula n'okutuusa kati tatandikanga. Kaakati nno yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okubasuubiza wamu n'okubagumya n'okubakkakkanya nti agenda kuba nga ate atuukiriza ekisuubizo kye kye yasuubiza. Naye nga nnyongera okujjukiza nti ekisuubizo kino teyakikola mu ggwanga lya Uganda wokka, yagenda mu nsi eza Africa eziwerako ddala ez'enjawulo n'abasuubiza nga ekisuubizo kye kimu. Ebyo nga bikyali awo bo abakulembeze ba NRM ebuvanjuba bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate balangira okulemesa ekibiina ki NUP okusimba amakanda mu bitundu bino era bwe batyo batandise dda ku nteekateeka zaabwe ez'enjawulo ez'okuba nga ate batuukiriza ekyo kye baagala. Bano basinzidde Bukedde mu disitulikiti ey'e Palisa era nga ye omukulu amanyiddwa nga Captain Mike Mukula yaweze enkolokooto era n'alayira okukola kyonna ekisoboka okufukamiza ab'oludda oluvuganya gavumenti. So nga ate ku mukolo gwe gumu aba NRM mu kitundu kino bagenze maaso okuba nga ate basalawo nti Speaker of Parliament Anita Ntamong alina okuba nga ate ayitawo nga tavuganyiziddwako wadde ku kifo ky'omumyuka w'okubiri. Ku kifo ky'omumyuka ow'okubiri owa ssentebe wa NRM omukyala ow'eggwanga lyonna oba okategedde. Naye ng'ate gye bukeeredde nga bw'atyo yeesitudde bwantogo okuba nga ate akyalirako ku famire y'Abalupareria okuba nga ate abakungubagiza ku lw'ekyekango kye baafunye oluvannyuma lw'okufiirwa mutabani waabwe. So ng'ate gwo omukolo omugenzi gwe yalina okubaako bwe gutyo gwo gwagenze mu maaso era nga guno gwaviiriddeko abamu okuba nga ate boogera ebitonotono. Jjukira nti omugenzi yali UK wabula ate n'akomawo e Uganda asobole okuba nga abeera ku mukolo guno ogwa mukwano gwe wabula ng'ate yafa nga ava ku kabaga akamu akaali keekuusa ku mukolo ogwo. So omukolo gwaliyo enkeera kwolwo olunaku lwennyini lwafa mu kiro naye enkeera bwe gutyo negenda maaso okuba nga tegukwajja era nga gwaliko abanene abayitirivu okuzaama. Ye omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa ng'ono yamyuka Speaker wa Parliament nga naye ate abeera ku luguudo olwo lwennyini awaagwa akabenje yeewunyisizza bangi bwe yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ekibadde kimwewunyisa kwe kulaba ng'ebintu ebyo ebiteekebwa mu kkubo babiyita batya ye ebyo bibeeramu ebikuubo bye batera okuteekawo ebiraga nti wano oluguudo luli mu kukolebwa road under construction. Nti leero bibeerawo enkya ne bitabeerawo, leero ne bibeera bwe biti ate ne bibeera bwe biti. Yategeezezza nti embeera eyo abadde agiraba nga bikyukakyuka ne yeewuunya bakonstructa b'oluguudo luno bali ku ki. Ekyewuunyisizza abangi kyekyokuba nti Speaker wa Parliament mulamba naye ate abadde ng'ensonga eyo tagyogerangako oba tavangayo kubuuza bakola luguudo olwo lwaki bakola bwe batyo, lwaki leero babiteekawo ate enkya ne babijjawo, kubanga bwe babijjawo balowoozesa abantu nti oluguudo oba olyawo luwedde oba okitegeera. Naye nga ebyo byo bikyaliwe bityo bo abagoba ba bodaboda mu kitundu kino bagenze maaso okuba nga ate bagamba nti ekyatuusewo Yalyose ne kituukawo kisobole okuba nga ate kizibula abanene abali mu buyinza amaaso nti singa abakuba muntu wa bulijjo nga yafiiriddewo singa ensi teyogera ku nsonga ya luguudo olwo. Naye kati engeri kiri nti munene ate mwana wa munene ye yafudde oba oliawo bajja kuggula amatu gaabwe. Ayongera okufa ono ate mutonoonya yafudde twagala omunene ayongera okufa asingako ono olwoniyo ebizibu eby'abantu biyambibwe bitya anti kati singa nga omunene afa olwo nawe wamawulire ojja
singa ababoda singa tewazze gobade togenda kujja naye kati omunene olwafudde nogamba okanveeyo kakati wano ekirungi ne gavumenti yonna naye kati abanene bongera okufa bwe bafa mufuniramu wamu anti tufunamu bwetuti kati mutemuze olwamawulire gagenda kutambula bagambe ekitegeeza wano ekitegeeza wakyamu ababoda tetufa buli lunaku naye tetukulabangako wano ne batamanya nti n'oyo omunene nazo owaboda asobola okufuuka oyo omunene naye nga sensi okubeera ow'omugaso otandika mboda ababodaboda wano buli lunaku ffe tufa batutomera wano naye sikulabangako wano ng'ojja wano ono omusajja wanafudde lwakuba musajja mugaga leero zze kyokukola batwagala abanene basigale nga bafa naffe tubeere nga tufuna obuyambi. ennaku nga bbiri emabega omusajja yava emunyonyo n'atomera ekiyinja kiri ekyamutaasa nti motoka yasigala nnamu n'avaawo n'agenda naye bano abaasawo rawundi tebateekawo kabonero konna nti waliwo rawundi oli aveera emisinde tabitegedde oluusi ekiro abantu baba batamidde n'akigwamu wano kumpi buli wiiki abantu bafiirawo naye wakubanga nti kino kizze mwana wa munene yaddala kibadde kibi. Felista wamu ne Fresh Kid bano be bamu ku baana omugenzi be yakwatako n'awa scholarship oba sponsorship yesa naye nga bo ennyambala yaabwe nga bagenda ku lumbe teyasanyusizza balabi era nga bavuddeyo kubanga tebeemulugunya ku bazadde wamu ne bamaneja b'abaana bano abaabambaza nga bagenda mu bivulu ate ne babaleka bagende mu lumbe. Naye kati ani maneja wa Felista oba ye taata we gwe taata wa Felista tomanyi ngoye baana zibambala nga bagenda mu kuziika oba nga abantu bagenda mu kuziika ekikwambasizza omwana nga agenda ku sho yenna yeekapisa akapale ka damage olubuto ayambadde ka crop top olubuto luli wabweru ayambadde buutu agenda kubuuza batya abantu. Musobera abazadde b'ennaku zino omwana mwambaze ng'omuntu agenda okuziika agenda mu bantu abakulu tagenda ku sho nti agenda kuyimbira abantu agenda mu lumbe kufiirwa. Betwogerako nti twogera nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Bad Black yavuddeyo n'awandiika nti bw'ofuna obudde weesonyiwa abantu. Rajiv yava mu London ku Lwokusatu ajja abeere ng'ate abeera ku mbaga ya Kyaliwe naye ate teyasobodde oba okitegeera wabula yo pate yagenze mu maaso omukolo gwagenze mu maaso era nga bano baabadde banywa balya banyumirwa nga n'okuseka bakulaga nti baseka okitegeera ebyolimbu nga balinga ababyerabidde so mufunze alinga agamba nti oba omukolo gwandibadde guyimirizibwa ne gutagenda mu maaso oba okitegeera so mumbeera efaanako bwekyo n'agamba nti bw'ofuna obudde abantu baveeko kubanga munnaabwe yafudde kiro ate bo omukolo ne bagukola enkeera nga basanyufu baki bazibu bazina balya banywa byonna nga babikola ng'ebirinomu wabula ng'atera mukadde ge kamu yavuddeyo n'akubiriza abantu okugenda okwetega. Wa inna lillahi rajihun alhamdulillah Mungu tagera kibi. Nyongera okujjukiza nti Katonda si nnyoko nti oba kitaawo oba yakulira mu lujja lwe wammwe oba yazanyira mu lujja lwe wammwe nti ab'ennyumba endala bokka be bajja okufiisa naffe tuli baakufa era nga nyongera okujjukiza nti with you or without you the world will still move on. Kati abakyala bosi wange yafudde mukama mu ekiwummuzo eky'emirembe abakyala abeeru nga gwe weesiiga ekizigo obanga oli mu kyotala toyina kubula kololo wali ewa Sudiru. Abakyala mugende mufune connection mugende mwetege gwatamanyi kubuuza mu luyindi bagamba namaste okola engalo zo n'okutamya omutwe namaste yambala bulungi nga oli mukyala mweru abayindi baagala nnyo abakyala abeeru kubanga balimu races ruyitirivu yambala bulungi wunya bulungi genda kulumbe okaabe abagagga bonna ba amu bali eyo bakirumira abaspiika
nammwe abasajja abakola obunyama balina 6 pack yesaawa mugende kulumbe lwa bosi wange Rajiv mubeere nga mwetega nti ate tetujja kulemererwa byonna twafiiriddwa twakkiriza naye mugende mufune opportunity teweekuumira mu nju mugende muziike mugende kulumbe wali open tebalina gwe bagoba kukungubaza abula oba tumanyi kubuuza mu luyindi yita ku muyindi omugambe namaste omugambe jigijigi asobola okuba nga akitegera kubanga jigijigi kwekola mbaagala nnyo abakyala muve mu nnyumba abaami aba 6 pack temwebaka mugende mwagale ku biminisita ebyo ebibi mubeere bulungi alhamdulillah tusaba mukama atuwa obulamu tusobole okukuza ku baana ate naye kibi nnyo ddala naye life still moves on alhamdulillah tuli mu kunyolwa kungi mweraba ebigambo kanjogere bitono I love you all Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli aba security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo nga nkujjeyo yo mukulu amanyiddwa nga Ahmed Lubowa yassa omukyala amanyiddwa nga Jenny yavuddeyo n'amawulire oba n'olugambo ng'agamba nti mukyala we yanobye oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja bwe yamutegekedde omukolo ogw'amazaalibwa. Bigambo nga bw'ogenda okuba nga ate obiwulira bwe yabisengese. Olugamba nti luli mukunzunza bannange nina ebigambo kati lolo noluntutte mu kakubo gye ndi mukwogerera ebigambo naye nga baddi yamuli mutya namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu yenze mwennyini mwene mu mubiri ne mwoyo bannange bampadde olugambo emisana so kati maze processing kwe kulobawa bannange mbadde mukimanyi kikibba basajja yeeyongedde kwatedde enziri obulungi munange baba Florence how are you wasiibye otya baba Florence Nampijja munange anti bava kuŋŋamba nti gwe wakoledde Uncle Ahmed Lubowa bathide ate Ahmed Lubowa aba uncle wange teyaddirango abaana asiba ati omwana w'amannyina zikinaalabika kiki tetuyinza n'omugoba mungo eba bagenda mugoba yo yabakojja wange uncle munange mbo omukyala yanobye anti jjukira mbu omukyala wa Ahmed abadde akimanyi nti Florence mujjawe naye nga beesojjasojja nga okitegeera kati bw'obeera ne mujjawe omugagga mujjawe alina amabina mujjawe omulungi oba otyo mulumba kati nno mukyala wa Ahmed nga atya Flora naye birthday party bwe yawedde Uncle Ahmed yagenza okudda waka mbu omukazi ng'asibye ogutateeka omusajja n'amugamba oba ogenda genda nze ndi musajja muyisiraamu
Mpozi obuyisiramu bakkiriza bana nze ne banzizaako okubiri mukwano ku kino ekitwe kyange noberawo nze tebangattika naye maama baba Florence kati omusajja amwe yajjana mpozi yali yabatabula n'oli mukwano gwe yabatabula n'oli mukwano gwe anti baba Florence naye anti watuuka akaseera nga bamwagala babiri nga bonna abaagala bannange kyotawulidde kireke kuba nako okwegobagana n'abantu. Omuwala ono ayambadde t-shirt oba top eya yellow namukutuusizzaako ko olunaku olw'eggulo n'enkutegeeza ku nsonga ze ez'okuba ng'ate alaajana afuna obwenkanya oluvannyuma lw'omusomesa ono ayambadde entalabuusi okuba ng'ate amukabasanya mu biseera bye bye yali nga akyali mu ssomero gattako n'okutuuka okumulemesa okukola ebibuuzo bye ebyakamalirizo. Abantu bangi basirise nnyo ku nsonga eno ekireetedde omukyala amanyiddwa nga Shine Omukiga ng'ono nno muganda w'omukyala amanyiddwa nga Annie Kansime okuvaayo nga si musanyufu n'agenda maaso okuba ng'ate akoowola bekikwatako bayingire mu nsonga eno omwana ono afuna obwenkanya. Omuwala gwe bayita Precious Walder wano ku TikTok yavuddeyo n'akola akavidiyo bambi n'ataaginga abantu bamanyi nti balina following awerako. Kano akavidiyo kabana Uganda. Now my Uganda is half cooked naye ngenda akozesa Oluganda because it is like you know, like our language. Ate n'ekirala saagala tuswale kuba bwe nkateeka omuluzungu omuntu omulala n'akagwako tugenda swala bana Uganda bannange. Lwaki twefuula nnyo kye tutali? Mugenda ku mutimbagano ne mulekaana we remove a dictator nga gwe mu famire yo gwe dictator kyasingayo obunene mu nsi muno. Muwoza muli babbi muve mu ofisi z'abantu muli babbi nga gwe mu ofisi yo gwe mubbi akyasingayo. In your community you're an LC1 chairperson, you are a father, you're whatever, naye nga gwe mubbi akyasingayo. Mwakagambo charity begins at home kakolako dye wamwe. Direct to the point. Bambi kakyala katu ne kataaginga abantu bekamanyi nti basobola okuyamba oba okitegeera ng'aloopa tichawe gwe bayise Kimuli Abdul Fatah Robert. Teacher wono omwana alina ensonga ye. You go to her page and listen to her story. She has even put up, yesterday she put up a Uganda version for everyone to understand. Omwana navayo n'ataaginga buli kiyise ku TikTok. Buli muntu gwomanyi nti alina following. Bana beefuna nti ffe tuyamba. Tunoonya be tuyamba. Manange wafunye obuzibu. Bana basiiba bagaba millions and millions of money nga baziwa abantu abatazeetaaga. Navayo n'agamba how this teacher has frustrated her to an extent okuyingirira n'ebizaamu bye bya UNEB. N'amulemesa her ICT paper. And nobody. I watched it yesterday when I was traveling and I thought to myself, I hope someone does something. Oh dear, this is so sad. I hope this man is punished. Sebo ne bogenda mu comments osanga muba oji b'omuwala nga bagamba bannange kyekisajja kikyali okusomero nange kyankola bwe kiti. Nigga is still at school teaching business as usual because Walder is not popular. Tariko masanyalaze because we are Ugandans febyo tebituyamba wabatagenda tulaga akafaananyi nga teacher amukozesa tabaako kyatugamba. Bannange my fellow countrymen, are you people trying to tell me that ngenda kera kumacha, God forbid, nga something very bad has happened to my son and I can't go to the police station, I can't reach any leader, any community leader, and I can't even get help from you, my lovelies? Benyimbido obuyimba obubino obulungi benzize wano n'ensesa n'enjigiriza. Are we that evil that unless it is about you directly, you're not gonna help? I think a month ago, a friend of mine called Joan yavayo n'ayogera n'agamba nze bankwata, Makona yankwata, n'aleeta n'obujulizi n'aleeta obukakafu. Nze Makona yankwata akola ku radio, ono Makona akola ku TV. Naye lwakuba akola ku TV, serebu munamwe temujja kwogera. Imagine
netulinda reposts, netulinda comments, netulinda for Makona to get justice. Natafuna justice na ye nafuna amuwe kitanda. Kubaka video bwe kafuluma teri yagamba iba nangolo rusajja ne lukwato nedda. Yali achimye yochi mu nyumba ya Makona. It is only in Uganda where if you get raped and you don't bleed and you're not half dead and your clothes has not been torn, it is not rape. Mulimbira ddala. In the same period, Makona we yakwatira Jowani, omwane South Africa was defiled. Good Lord, the whole country marched. Uganda will only march if there are cameras. Uganda is only gonna march if you promise you will not beat anyone. You are cowards, fellow countrymen. Because I don't know what kind of people, what kind of community my son is going to grow up into. I'm so scared for myself. I'm so scared for my little boy. Because today I know for sure ekintu kigenda tuka ku mwana wange. Koro lunaku Kansime, if Kansime Ann doesn't have data, nabanga ya kitaddeyo. The shiny wa me, the village champion. I'm the one who has put it up. My son won't be helped. The reason we come on phone is because, honestly speaking, the law in Uganda is not lawing anymore. But they listen to this language, noise. Musobolo kujanjawaza ensonga. Ne mutasobola mu bw'omuntu. Mujanjawaza ensonga. You save a soul. At least omanye. Inti yewe nali ku TikTok, I used it to help this one person. Today it's me. Tomorrow it's you. Tomorrow it can be your sister. Tomorrow it can be your daughter. Tomorrow it will be your loved one. And we shall be here waiting to give you the exact same energy that you've made a culture. I love you all. May God bless you. I hope this finds you in a good place. Bye. Bolambalamba netwala omukisa guno okutegeeza nti jangu mu box yange omulungi nsobola okubanga ate nkukwasaganyizaako ku byentambula yo okugenda mu ggwanga erya Qatar, Kuwait, yes. Naawe eyeetaze Dubai abaana ab'obulenzi tuyina parkers ya mujje mubeere ng'ate mwewandiisa, tuyina ne ba riders mujje tugende tukole. Ate nga abaana ab'obuwala okusingira ddala mu ggwanga erya Qatar twetaaga ba housemaids, okitegeera tubeetaaga mu bungi obw'ekitalo ddala. Mwangwe tetulwawo mu weeks 2-3 ojja kubanga ate omanyuka, naye nga njongera okujjukiza nti neka airport pickup weekali nnyo nyine ddala gwe akeetaze to and from the airport tujja kubanga tetukakutuusako ku bbeeyi eba yakutesa butesa wengenda okubanga ate mbateera okubaweereza mbadde efife je ate kumira mpeera sigale nga ate abakomide mwebale kubanga ate mwekomideko mbeera bulungi for now mweraba.